Tusimbudde era nga baganda bange mikwano gyange kyenyiza bagamba nti tuli Kamuli Nope Countrywide Tour ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ate tusimbudde baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected President of Uganda gwe tuli naye era tuli ku Nope Countrywide Tour. Bamaama, bataata, basenga, bakojja, abaana b'e Kamuli mwebale kwaniriza President w'eggwanga eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga mumulaze omukwano ogw'enjawulo, mumulaze omukwano ogw'amaanyi, mumulaze omukwano ogw'eddala. Twatandise dda tuli Kamuli baganda bange, abaana b'e Kamuli wagwan tujja anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye bitundu bya Kamuli. Abaana b'e Kamuli wagwan tuli nammwe anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected President of Uganda gwe tuli nga nnyongera okutumira Kohanale President abanga ayingiddewo. Baganda bange mikwano gyange tebalina kye batugamba, ffe tuli Kamuli. Ebirala tetwagala kumanya wabula kyetwagala obbategeeza n'obbajjukiza mwena nti President tuli naye e Kamuli. Tuli Kamuli baganda bange mikwano gyange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. nga nnyongera okutumira Kohanale mwenna bakabaka ba palamenti ab'enjawulo abalemera ku mazima tubagala nnyo, mwebale kubanga mwagala eggwanga lyammwe ne muva kuba n'abakulembeze abali obusentesente obutalina makulu ate n'obatuno ne muva kuba n'abakulembeze abali obusentesente Mbeera bwetyo bw'eri bannakamuli bo bajjira eddala mbungi okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bitundu eby'e Kamuli. Tweyanziza nnyo bannakamuli baganda baffe mikwano gyaffe butalina makulu ate n'obatuno webale kwagala ggwanga lyo, webale kuweereza ggwanga. Yes, ne Honorable Kintu Fred Mityana mwebale nnyo okuweereza era nga nyongera n'okutumira ku bannayuganda mwenna abawangalira mu nsi ez'enjawulo, abali e Qatar, abali e Dubai, abali e Sydney, abali e Germany, abali e Bungereza, abali mu America, abali e Canada. Mwebale kubeerako, mwebale kwenywereza ku Rujuliro TV era nga nsaba mwena abakatuka gwenkolera sharinga. Tulina Secretary General, tulina Rope Joel Ssenyonyi. Yes, we are heading to Kamuli. Kwa mugana wange eyokomite ku Rujuliro TV. Wa kino kyolaba tuli mu kugenda Kamuli. Abaana b'ebusoga mwebale kwagala His Excellency. Abaana b'ebusoga mwebale kwagala His Excellency. Mwebale kwagala President gwe mwalonda. Oyo gwe bayita amaanyi g'abantu. Ago ge bayita amaanyi g'abantu. Security mugiraba. Yes, gwe buli atuuka, gwe buli aliko nsaba nteereza komenti nkusoma erinnya lyo wano akaseera kano. Yes, abangamba nti muri Germany mwebale kubeerako, abangamba nti muri Germany mwebale kubeerako, abali e Canada, abali Saudi Arabia, abali e Qatar, abali mu nsi ez'enjawulo, abali e Kenya, mwenna abali mu nsi ez'enjawulo nyongera okubatumira ku baganda bange mwebale nnyo okwenywerezako. Tuli ne Rope Joel Ssenyonyi wamu ne Secretary General Kamuli. Getowera biragenda ku YouTube channel yaffe eyo Rujuliro TV. Tukayo subscribe okone mukade era
kansubire ekifaananyi mukiraba bulungi kirikiriya nze nasalawo okuba nga mbaweereza amanya n'eddoboozi kyamadde musomesa nga bulijjo kyekigwe muganda wange abali UAE muganda wange abanga nkwereza ekomedde ku Rujuliro TV nyongera okwebaza ku bannayuganda mwenna abagala eggwanga lyammwe Uganda abagala ensi yammwe mwebale nnyo mwebalire ddala twasalawo okuba nga tubaweereza okuba nga tukola buli kimu ekigenda mu maaso we are heading to Kamori to Rinerope Joel Ssenyonyi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Secretary General we are heading to Kamori wawawa gwe muganda wange eyekumidde ku Rujuliro TV kyoli mu kulaba akasala kano kyekyo kyennyini live and clear mwebale nnyo baganda baffe abatusima emirimu gye tukola nga muli mu kusima emirimu gye tuli mukola mbasaba musheyalinge tambuza meseji sheyalinga buli aliko nkolerayo sheyazi 10 okubaba nga omulimu gwokola gwa ttendo nkolerayo sheyazi 10 ndiwo kukuweereza buli kimu ekigenda maaso olunaku olwaleero webale nnyo gwe muganda wange eyekomedde ku Rujuliro TV kamera zatuuse kansubire ekifaananyi kirikiriya mube kuziri kamera eziraba nga teziraba Rujuliro TV fe tusinza kamera oba yes muganda wange muŋŋambye muri California yes mwebale nnyo kubeerako gwe buli aliko nsaba ompereze komenti nsome ensi gy'olimu yes gwe nkunyumizako ku sitole ku bantu beno ebusoga gye tuli oba mugundi joni y'ebusoga basajja bakozi nnyo basajja baddala gwe nkunyumizaako ebyabaddala basajja balimi basajja bakozi nga bwenyinza okugamba ate be bantu abalaga essanyu abantu abalina okwagalwa abaagala nnyo omuntu wemanga mu kutapukiramuuko yes all right. Whoa. All right, share video. N'omwogezi Wayiiswa Mufumbiro ayingiddewo Wayiiswa Mufumbiro naye ayingiddewo
batugambye Dambo poliisi tetulina kutuukayo naye kati tuli mu kkubo tugenda. Tulina omubaka Nsanja Patrick naye amaze okuba nga tweyungako akaseera kano era bwe mukulengezako yoyawo omubaka Nsanja Patrick naye tuli naye akaseera kano. Alright, mbasaba musharinge tambuza video abana b'ebusoga mwebale kwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwebale kwagala president wamwe. Abana b'ebusoga mwebale kwagala president wamwe, mwebale kwagala president buli tuka ebusoga mumulaga omukwano nammwe abalala gye tuli mu kujja. Mbasaba mukole kyekimu ng'abaana b'ebusoga nga bwe balaga obwagazi eri His Excellency President Kyagulanyi Robert Ssentamu. Twejja bakola kimu kya kusharinga, tambuza message, subscribe our YouTube channel yaffe eyo message zonna ojja kuba ofuna notification gomugana wange eyekumidde ku YouTube channel yaffe eyo Olugyo TV, ojja kuba ofuna notification buli kimu yekitegeza okutegezako gomugana wange eyekumidde ku Lugyo TV akaseera kano. Muganda wange eyekolera webale nnyo kwagala gwanga, webale lemezaamu bulo eyekolera muganda wange webale kwagala gwanga lyo lemezaamu ekyo ekintu kyokola kya ttendo. Yes, gwe muganda wange eyekumidde. Yes. Alright. Security eri gulugulu naffe ku kamera tulikiriye okubanga tukuweereza. Naffe ku kamera kwe tuli okuba just tuli wano mu kugenda bugenzi, tuli mu kugenda bugenzi akaseera kano, tuli mu kugenda bugenzi. We are heading to Kamuli. Gwe muganda wange eyekumidde ku Lujuliro TV akaseera kano. Ekyo kyoli mu kulaba akaseera kano. Gwe buli atuuka ku YouTube channel yaffe ey'Olugyo TV subscribe. Tuli live ku channel zonna, ku YouTube channel ekifaananyi kiri live and clear, ne ku Facebook twabagamba okubanga tubaweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa nga bulijjo. Abaana b'ebusoga mwebale kwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kansobere ekifaananyi mukiraba bulungi, President wa Uganda gwe mwalonda mumulaba bulungi. Yes, security eri gulugulu, security eri clear. Yes, banaye gwe buli njagala amatumireko, buli aliko mpereza komenti yo, gwe buli aliko mpereza komenti esala mukulu webale kubeerako. Tekako wereza ensi mosinzidde mwenna abaliko, kati njagala kulaba ensi kyesinza okubeerako, bani abasinza okuba nga bawokinga olunaku olwaleero. Wereza ensi yo gwe buli aliko mpereza ensi.